His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine avuddeyo ne yeebaza omukulu General Kayindo Tafide olw'okuvaayo n'ayogera ebigambo ebigatta ku bannayuganda ate era ebibikula abantu amaaso. Abantu abasinga twefuula abatalaba bintu, abantu abasinga twefuula nti tebitukwatako naye ate nga buli kimu kitukwatako kubanga ne struggle yaffe ffenna nga bannayuganda abaagala enkyukakyuka batunuulidde Uganda okuba nga etambula era abalina ekisingayo ku ggwanga lyaffe. Tulina okukkiriza nti ffe tutambula na kukkiriza era tutambula na kwewaayo, tutambula n'ebigendererwa eby'enjawulo era tulina okukkiriza nti tujja kutuuka eyo gye tulina okutuuka nga bannansi abaagala enkyukakyuka, abaagala ensi yaabwe, abaagala Uganda ebeere ey'enjawulo era batunudde okulaba nga tutereeza byonna ebyasoba. So baganda baffe, mikwano gyaffe, temweddeyo ne mwemalamu amaanyi ne mwerowooza nti temukyalina kiddako, ekyokuddako tukirina ate era ansaffe eri emu. General Kayindo Tafide bw'aba yavuddeyo nga bino byayogera tabyogera nkuteekawo okubuzaabuza munnange ayinza okwogera ebyo ebigambo nga bali mu pulogulaamu ajja 2026. Mukwano gwange Tafide bw'obanga owulira Museveni omukooye kuba essasi kuba naye waliyo mu nsiko otuwonye, bannayuganda bajja kubala ng'omuzira. Naye okwogera obwogezi tekirina kigenda kukyusa ku bannayuganda wadde okubayamba kubanga bo balina ennyonta ennene ey'okununula eggwanga lyabwe. Abantu basituke, ate oyagala bakubeera nga babisi beebase. Olubasituke ddi, banaasituka ddi, ekituufu oyagala ki? Bagenda kutta bo bwe batagenda kutta ddi lwe baayitase kyogamba bwe tubeere wakati batutta. Sekakirevu bamusanga wa? Bamusanga ku kkubo nga yeekalakaasa, tebaamukuba masasi. Sebbula Mando bamusanga wa? Bamusanga ku kkubo nga yeekalakaasa, tebaamukuba masasi. Ono omwana gwe baakubira amasasi ku Nantaba yali agenda wa? Kiri tagenda kutyalira mwana we, tebaamukuba masasi. Olwana kusigamu bannayuganda kubajjamu kiyitibwa fiya, kubajjamu katengo. Olwana bannayuganda kubalaga kituufu kikyakola. Buli lunaku Cancer Institute Mulago bafa, buli lunaku bafa. Yingirako e Mulago mu mochari, buli luvannyuma lwa ssaawa 2 bayisaawo. Buli lunaku bayisaawo. E Masaka be batta, be baatemaatema, babagenda ku kkubo. Mubeeremu mmwe ligimu sinsanyufu n'ebigambo by'Otafiire. Kyokka naffe bannankyukakyuka tugambe nti tebitukwatako. Otafiire alina byenoonyeza bibye. Yes, buli muntu aba ne personal interests ze, naye nakugamba nnyo gw'ofuniramu wa? Guli kimungo kye bakozesa. Kale tukkiriziganya Otafiire alina personal interests ze, tuzimanyi. Naye gw'ofuniramu wa? Ebigambo by'Otafiire bikwongerako tebikwongerako? Kye kibuuzo kye weebuuza. Ebigambo by'Otafiire bikwongerako tebikwongerako? Ebigambo by'Otafiire wabadde obyetaaga tobyetaaga? In fact, nisabaze bubula Otafiire bavayo ne boogera, weebaze Mukama Katonda nti struggle ina woogituusizza. Singa ofunayo Otafiire nga 5, singa ofunayo Otafiire nga 5 ne boogera, manyi kitegeeza kale ga Otafiire yeenoonyeza bibye. Nomanyi statement ye kye yategeezezza mu baamagye, omanyi statement ye kye yategeezezza mu basirikale.
omanyi statement yeti yakoze ba Muhoozi group ya Muhoozi ngeri ku Twitter eri mumukomerera group ya Muhoozi eri ku Twitter ekomerera Otafiire ne mutabani we kakati olwalero ina ba general abayimirira ne MK babera mu MK Balazars ne bavayo ne bawana MK ne bakulagira ddala direct nti bawagira ekya MK okusikira kitaawe kakati ne weebuuza tetulinayo bajjeno balala bakontana n'ekya Muhoozi kakati ate olinayo ofunyeyo eyalwana mu nsiko genero akontana nabali ate nga nawe omukuba kati abumba sikutegeera ino inayo bajjeno ba Napoleon ka group mwakalabye akabadde ekisolo bajjenero ba minister ba defense ba bitongole bya kwerinda kakundi kali wamu bwe kati koogera olulimi olu lumu nyinga kabakinga Muhoozi kata tofunye yono abikasukira ddala we bali ku level kumpi yemu nga gwe munanjuka tuko bibashinga omanyi tulina abafa balina mentality kati wanera bandimbuukidde abatabitegeera bulungi nnyo naye olw'okuba president abishe yalinze ajja kudda yafumiitirizeemu naye singa wabalabye dda we babuubuuka muganda wange wano revolution eno yeetaaga bwongo teyeetaaga feelings teyeetaaga mubiri tuula wansi think out of the box lowooza sibo abasajja nabo balina interests zaabwe era nga they have to defend their interests olwaliro we balabanga interests zaabwe zigenda teziri well protected balina okunoonya amagezi gonna okulaba nga badefendinga ekyabwe kati beba Otafiire abadde mu bizinensi y'embaawe Kongo babagobe Kongo babagamba mufulume Otafiire azadde abaana oyo omwana waali wabweru ali mu Amerika ali mu majali mu Amerika Otafiire atya n'omwana omukomya we Uganda wa kubanga bayinza omukola nga we bakola owa Kenya niba muyawo kungu mwana mutadde mu center mu facilitate nze eno Museveni naye azunga na kitabani kye ni tuli basiru mukukiriza ebigambo yempozi nga yegasse ku Kyagulanyi tuli babisi yegate ku Kyagulanyi omwagazaaki omuntu oyina kubyogera nga ali eri mu system munda bali ababisi abali ebushenyi bali ababisi abali entuŋŋamo ababisi abali eyisingiro ababisi abali ekyenjojo ababisi abali ekamwenge bajja kuddamu ku magezi n'okutegeera nga Otafiire bye bigambo abyogedde ali mu gavumenti ng'era minisita kubanga Otafiire kiki kyayogedde Bobi Wine kyatayogeranga Kyagulanyi Ssentamu kyatayogeranga awo mbuuzo Otafiire bye yayogedde Kyagulanyi Ssentamu Robert tabyogeranga wadada abaana bongera okutugoberera luno olugendo tukyalina lunene ojja kuleeta obusungu ogenda otomere be knowledgeable beeramu ku magezi lowooza nabagamba gwe baba bakozesa naawe kozesa
kati nze kugamba ebigambo byotafiire waliwo yabituteeka mwenge eyisingiro mu western waliwo yatutte ebigambo byotafiire ninga ku Bobi Wine abadde tajja bitwala nga ku Bobi Wine abadde tajja kubitwala lwansonga nti Bobi Wine buli wayogera nga basasula bagenda ku TV bali omusana nga bajja bafulaka gashumba nga bajja ambabaza ngamye ntungamo tuli babumuli babisimba bazigende eri naawe mbabazireka kwewanika naawe muli babisi tuleke mu mbabazi ntungamo mbabazi oyogera ku ntungamo twala yadde ne first lady waffe java mama babi kitungo Kyagulanyi muli babisi n'abeerubuuka babasinga abeerubuuka gye twaleka niigiina nga bakuba tiyagati babasinga luli president abadde nga ayogera Kyagulanyi nga bagamba ekyo Kyagulanyi atambuza hate speech Izi utafiira kikugambyeko buli ayogerako mugamba hate speech atambuza buchayi iyo kato lwaleero twagala okuwulira nti bali omushana bazze ba defendinga bawakanya bigambo byotafiire byayogedde kitwagala okuwulira era noweka mwenge wanawulira nti yandolo otafiire abyogedde bino Atuliza atagamba nti ate nkugamba otafiire ayina ebizibu byengaye ayina firimu ze mu gavumenti ya Museveni tewali atuukiridde bonna bafu Mwenye ganyine twogera nga tuyinterakitinga wano mu live nga nsoma comments zammwe nga we are interacting tuyiga we are interacting you know government ya Museveni olw'okuba nti system nfu tewali ali mu government omwatalina mizingo dolo era ojja bala abasinga bali mu bubbi bw'amataka ojja kuba abasinga balina firimu ze bakutula okiwuliriza Loni Kavuma agambe Vibe no bloggers mubadde wa mubaweeya ababadde wasali musali kati muddemu ebyo nze mbewuunya kati ddamu ebyo otambuze ebyo ndi ba blogger bataano abanupu babadde wasali musale oba obijjawa ababaddeyo bakuwe n'obujulizi nti babaddeyo kati mudde mutambuze ebyo feka tudde ku mulamwa kati wamma mbabuulira okiwuliriza ebigambo byotafiire bitugattako okusinziira we yabyogeredde akaseera ke yabyogereddemu okiwuliriza ke yabyogereddemu ne bye yabadde abisukuma fe bitukolera omusajja yayogedde ku kigambo nti ababbi ekiwuliza ababbi bajja mumwe abantu ate ne mubakubira engalo eyo statement y'amaanyi nnyo eyo statement y'amaanyi nnyo ng'efuluma mu otafiire yes Paula ngame it's a win-win to us it's a must win to us
okujjako nga tusigadde twebase naye ebigambo bya Kayindo Otafiire it's a must win to us. Okategedde iyo wini era nga tulina kwongera kugipuushinga. Nze bibaddiremu ono bibamenyedde Otafiire byayogedde. Wakiwuliriza Otafiire yakugambye nti okunenyaako ababbi n'abalyake tekitegeeza kusiga bukyayi. Otafiire n'akugamba nti gwe olina obuvunaanyizibwa bunene nnyo n'amaanyi eri abo abantu bookera ku makya n'osindika mu woofiisi bakuweereze. Obavunaanyizibwako 100 ku kinnaakyo. Era bw'obajjamu obwesige tebasobola kubeerawo. Otafiire n'ayongera mu maaso n'akugamba nti abo abantu gw'abafiidinga gw'abalabirira bakozesa resources zo. Kati olina okubeera accountable ku resources ezo. Olina okubuuza accountability ya resources ezo. Otafiire n'ayimira n'akugamba gwe omuvubuka olina okulwanirira kino. Kikukakatako. Olina okudifendinga kino. Olina okukirwanirira okidifendinge. Oyagala bubaka bulala ki? Godfrey ngambye munaye aba bavubuka batusobera bibeera eri ku peji z'abaddiini lubo wasaava wetujjawo ne tukola lives zaffe nga biryoka bireetako diversion zaabyo. Oyo propaganda mwe n'olugambo lwammwe mubisigazeeyo mu baddiini lubo wasaava. Ono ambuuza nti ebyo byonna Stephen tetubyetaaga. Sebo ebyo tetubyetaaga nga tetudde mu bitabo nti Otafiire yali azze eddiini alwanyisa obulyake. Bameka babulwanyisiza nga bali mu gavumenti ya NRM. Mbuulira yabalwanyisiza obubbi n'obulyake nga bali mu gavumenti ya NRM. Njagala obatuwe before nga tonnabuuza nti tuwe likodi ya Kayindo Otafiire ng'alwanyisa obulyake. Gwe tuwe likodi ya Museveni bukyanga akwata obukulembeze buno ng'alwanyisa obubbi n'obulyake. Simple. Nze jimpe kubanga Museveni gwe mutwe omukulu. Njagala ongambe nti Museveni yali alwanyisiza ku bulyake kuva ku muganda we Salimu Sali. Yabutandikirangako okuva ku nnyonyi helicopters. Esente ze yabba nti batwala nnyonyi kulwanyisa koni mu mambuka. Before nga tonnambuuza by'Otafiire nti likodi ye ku bulyake, njagala otuwe likodi ya Museveni mu kulwanyisa obulyake n'obubbi. Era otuweeyo government official mulala. Njagala obutu. Njagala okituwe. Ekibuuzo kiri nti twandyebuuzizza bameka aboogera Otafiire byayogedde. Olina bameka? Era zino saga zonna eziriwo olina bameka aboogedde Otafiire byayogedde. Kubanga olwaleero olina ofuna opondo ne Otafiire. Fese tunagambako nti mwagale Otafiire. Nedda tubagambye saturate his words. Nze sinagambako yagala Otafiire. Nkugambye tambuza byayogedde era fumiitiriza byayogedde. Simple. Otafiire bali enoonyeza ebibye niye nange nneeno. Tweyanzizza nnyo muganda waffe mukwano gwaffe n'obwamutene okulambulula ensonga katusaba obubaka bwaffe butuukira ddala era eri abo gye butubusindika. Aye ntubasaba nti babeeko ekyenjawulo kye bakola kulaba nga Uganda yaffe etambula ng'egenda mu maaso. Tulina okukkiriza nti tutambulira wamu kulaba nga tutereeza eggwanga lino era tusuubira nti eggwanga lyaffe lijja kutereera. Baganda bange, mikwano gyange, nsonga yeeyo.
ebigambo byebyo bimaze okuba nga bikolebwa naye tusaba Katonda atukwatireko atugondezeemu okulaba nga tutereeza Uganda.